بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. سورة التكوير الله سبحانه وتعالى قال إذا الشمس كورت إنجوا بيري لانجي زنجي دواكو بكيكا نكتانغالا تايو تشيشاريو الله تجيو. وإذا النجوم كدرت. وإذا النجوم انكدرت إموني وزيري بيرانغا زتان بسكونكمكا الله سبحانه وتعالى أزيجي مبفوبي أزو زتان بسكونكمكو بكونكمسي وهو النبو جيندا كبابو ونرغاتيام ووتا جيندا كبيرا بوانسكو. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت إنسو زبزيري بيرانغا زيجدوان بفوبي أزو نزبيرانغا زبتنتس زفوموكا مبانغا نغول فوفو ورطامبلا. وإذا العشار عطلت. وإذا العشار وزيري بيرانغا ميزاما وكو زناترو كزارا عطلت نغزيركدوا تايو تزيكاري مكاروندا ودازينا مبويتا بمكبيران تازرابيرا. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش وبيري بيسرب يوم سيكو حشرت نغابي كونغاني زدوا الله سبحانه وتعالى كنكرنكم الفاكرة بياغينا كبي كونغانيا ورفاني مرو كبي كونغانيا بيرامولي بفوكتاكا أتاكيرزا يغون بنتي سينغانا نغنفوسنغا بيون نغنفوكتاكا. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت بغالبا ما ينجا غنانغا غتابودوا نغفوكو موليرو nyanja zonna zigenda okufuuka ennyanja emu zibeerenga zifuuse omuliro Allah subhanahu wa ta'ala azituntumudde eddiro. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت بجرب emyoyo gy'abantu Allah subhanahu wa ta'ala ng'agitadde mu nnyama yaajo. Allah subhanahu wa ta'ala eno yagenda kuddamu agipange mu nnyama yaajo nga bwe gyalinga miramu oluvannyuma agipange abakkiriza babeere n'abakkiriza bannaabwe abatakkiriza babeere bokka na bokka. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت bebali beeranga abaana abattibwanga bato abawala abaziikibwanga nga bato babuuziddwa biayyi dhanbin kutilat kisobyo ki ekyabasisa bazza gwaki balyoke battibwe bakadde baabwe. omulembe ogwo kimanyiddwa nti okuzaala omwana omuwala mubamu mu bakurayisi abaaliwo obudde obwo kyalinga kivve kale bamu baabaziikanga nga bakyali baana bato. omuntu bwe baamutegeezanga nti mukyala waazadde omwana muwala yafunanga obusungu n'akatwala n'akaziika nga kalamu nga tebeetaagira ddala abantu abamu okulaba nti bakyala baabwe bazaala abaana abawala. ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda kubuuza obwana obwo obuwala obwaziikibwanga bulamu biayyi dhanbin kutilat kisobyo ki kye bwali bwakola bulyoke buttibwe bakadde baabwe. وإذا الصحف نشرت ببيري ebitabo nga bibikuddwa ebyo ebyakuŋŋaanya emirimu gyaffe nga buli muntu atunuulira enkola y'emirimu gye nga bwe yali abamu nga bali mu ssanyu abamu bali mu maziga. وإذا السماء كشطت bweririba eggulu nga lisanguddwawo nga terikyalabika nga ggwe bw'obadde olimanyi mu bulamu buno bwe tulimu. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت bweribanga omuliro jahimu Allah subhanahu wa ta'ala ng'ongeddemu amaanyi mu gguseesaamu. وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجنة أزلفت bweribanga ejjana esembezeddwa eri amaaso g'abalabi balabe ebyo byonna bwe biribeera nga bituuseewo ng'omuntu atuuse okubyegeka amaaso. علمت نفس ما أحضرت. alimat nafsun ma ahdarat buli mwoyo gugenda kutegeera bulungi nnyo ekyo kye gwakola mu bulamu bwagwo obw'ensi. bwe gubeera nga gwakola birungi gugenda kubeera nga gwesunga obulungi obwo obugenda okuva mu kukola kwagwo. bwe gulibeera nga gwakola bubi Allah subhanahu wa ta'ala aligenda kubeera nga agukombya ku bibonerezo ebijja mu bubi obwo bwe gwakola ku bulamu bw'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusembeza ejjana erira nannyiniyo basobole okubeera nga bagiyingira abalibeera n'ebisaanizo ebigiyingira tegenda kubabeera wala mu kugiyingira luliba lutina lwaliiso so nga n'ab'omuliro Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasembereza bagwegeka amaaso basobole okulaba obusungu bwe. فلا أقسم بالخنس.
fala uqsimu sinza butalayira bilkhunnas emunyenyezo ezirabika ekiro so nga ate emisana zibula ku maaso gaffe ne tutasobola kuziraba. الجوار الكنس aljawaari ezidduka nga ziseeyeya mu bbanga, alkunnasi ne zibeera nga ziddayo mu bifo byazo we ziteekwa okubeera nga zibeera, zivaayo ne ziseeyeeya ne zitambula ate oluvannyuma ne ziddayo mu bifo byazo Allah subhanahu wa ta'ala ne yazitondera okubeera nti zibeera. والليل إذا عسعس Allah subhanahu wa ta'ala agamba wallayli idha as'as, nayidde ekiro singanga obudde bubadde bukunidde ekibeeranga n'omwezi teguliyo enzikiza esusse nga kikutte. والصبح إذا تنفس wasubuhi n'endayira amakya idha tanaffas, obudde bwe buba bukedde nga bwerudde nti n'abeera ng'asobola okulaba kyabadde tasobola kulaba kiro, n'asobola okubeera nga wabadde tatya asobola okubeera, n'abeera ng'abadde waati asobola okubeera nga takyatyawo olwo makya g'obudde. Ensonga erayiza Allah ebintu ebyo kubanga Allah waddemba okulayira nekyayagala mu bitonde bye, wadde ng'ebitonde tebikkirizibwa kulayira kitali Allah. Ekimulayiza kwe kututegeeza nti إنه لقول رسول كريم innahu mazima ddala Qur'ani eno gye mukutte obeeba aleeteddwa Muhammadi la qawlu rasulin karim, bigambo bya mubaka ow'ekitiibwa Jibrilu alayhi salaam, si bigambo bya lusaago. ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة oyo nnyini maanyi inda dhil arshi, awali nannyini arshi, makinin ayinawo ekifo eky'amaanyi. Jibrilu oyo alayhi salaamu yaleeta obubaka eri Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. مطاع ثم أمين muta'in samma, agonderwa bamalayika abalala eyo ffe gye tutabeera. Amin, ate mwesigwa nnyo, tasobola kubeera ng'akumpanya bubaka bwaffe nga tetumugambye okutuusa eri nabbi Muhammadi akikweka tekisoboka. وما صاحبكم بمجنون wama sahibukum bimajnun, oyo Muhammadi mukwano gwammwe abatuusaako obubaka obwo si mulalu ng'abatategeera bwe bamuyita. ولقد رآه بالأفق المبين walaqad ra'aahu, mazima yamulaba Jibrilu, yamulaba Jibrilu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yamulaba mu kifaananyi ky'obwamalayika bwe bil ufuqil mubiin, mu bwengulu obwali bwetadde obulungi. N'amulaba mu kifaananyi Allah kye yamutonderamu ekyebiwawaatiro olukaaga, wadde ng'ebiseera ebimu yajjanga ng'ali mu kifaananyi ky'abantu. Yatiranga okujjira mu kifaananyi kya sahaba yayitibwanga Dihiyatul Kalbi, naye Allah yamumulaga mu kifaananyi ky'obwamalayika bwe mu bwengulu obwali obwetadde obulungi ku sayidi ez'ebuvanjuba. N'amulaba n'amwetegereza Jibrilu alayhi salaam. وما هو على الغيب بضنين wama huwa ala alghaibi bidhanin, ne Muhammadi tali ku ebyo bye mutalabako asobola okubeera nti abikodowalira n'atabibabuulira, kubanga waliwo bingi bye tutasobola kulabako n'amaaso gaffe ebikwatagana n'oluvannyuma lw'okufa n'ekiyama. Tasobola kubeera nti ayinza okukodowala n'abeera nga tabitubuulidde, nedda tekisoboka. Oba okubeera nti asobola okukendeeza ku ekyo kye bamugambye okutuwa musera n'atuwa ddoozi etaweze, ekyo tekisoboka. Wadde nga waabinnyonnyolera mu budde era bw'abinnyonnyoleramu n'abantu baabibuulira, entegeera yaabwe yali tesobola kubeera nti etuuka ku ebyo by'abannyonnyola, naye omulimu gwe gwali kubannyonnyola, ategedde ategeere, atategedde aleke. Nga ne ku mulembe guno omuntu bingi by'atannategeera, naye ng'era ekyo tekimuggyako kubeera nti abibannyonnyola okutuusa omulembe ogubitegeera bwe gulijja ne gubitegeera era ne gukakasa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wadde teyasoma yali yatamanyi kuwandiika, naye ebigambo bye yannyonnyola oluvannyuma lw'emyaka 14 n'omusobyo bye yannyonnyola biraga nti ddala musajja yali aliko amaanyi ga Allah ag'enjawulo. وما هو بقول شيطان رجيم wama huwa teri Qur'ani biqawli shaytaani rajim, bigambo bya sitaani enkolimire, sitaani bigambo bya Allah ebirimu obuluŋŋamu. فأين تذهبون fa aina tadhhabun, kale musazeewo kulaga wa singa munaaba temukutte Qur'ani
nga temukutte ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, temukutte bulungamu obwassibwa mu Qur'ani, munaaba musazeewo kugagawa era nga mukutte ekkubo ky'okuggyako ekkubo lya shayitaani. إن هو إلا ذكر للعالمين in huwa illa dhikrun lil alamin. Eri Qur'ani kirala okuggyako okubuulirira ebitonde byonna ekinaabireetera okubanga bituuka eri Allah nga bisiimye. لمن شاء منكم أن يستقيم liman shaa minkum an yastaqim, naddala mumwe aba yasazeewo okwagala okutereera mu kkubo eggolokofu, Qur'ani ejja kumutuusa eri obugolokofu. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين wama tasaauna, temwina temwagala kibe ne kiba illa an yashaa Allahu rabbul alamin, okuggyako nga Allah yagadde oyo omulezi w'ebitonde. Okwagala kwaffe kulina kubeera nga okwagala kwa Allah kwe kukuli waggulu.